Obuzibu bwalenze eno kati ate wano ebeesika kumpi tesobola wano oyo Onyango ucho ate olaba buli lwakulaba ng'oti naye akufinya ebifaananyi byonna mbikubye tekulina naati We are not having immediate incidents. We are having contradictions. I'm called down at Bunda. I'm the regional election. We are going to deploy our supervisors at parish level. And we have all the lists and all the telephone numbers. So, grounds. People are already, we have already recruited, we have trained. Today we finished is the BBVD training, which ran successfully. So according to me, I think we are very, very ready. We are just saying it's a secret ballot. So let people not get scared. It's a secret ballot, go to the basin. RDC. That was completed successfully. Thank you so much. May I introduce Thank you, Chairperson and Protocol Officer. Tugenze tugaba Serere county nga yo mu sectors. So buli sectors balina ba commanders. Ba DPCs gye bali bajja kumanninga sectors ezo okulaba nti buli omu afuna olukusu kugamba abantu twagala bagondere amateeka ag'obulonzi. Kubanga bateeka amateeka kati omuntu aba olonda olwakola ekisooka bagamba buno olina w'oyingirira olina w'osuula akalulu olina w'oviira. Njagala bagombera amateeka ago n'ekirala tetwagala okuba omuziki ku polling station. Ekyo tekikiza mu mateeka kubanga twafuna sometimes ofuna omuntu n'aleeta kidoole eky'omuziki n'agunda omuziki ku gundi ku polling station tekikirizibwa ekyo. Womala okulonda njagala badde ewaka balinde okubala obululu. Njagala agula abalonzi. Okugula abalonzi tekikirizibwa mu mateeka ga Uganda n'amateeka g'obulonzi. So mbadde nsaba abantu temugula temukkiriza bagula kubanga omuguzi n'agula bonna babamenya zaffe Serere twagala okwebaza omukyala Seninde azimbidde ku muntu wa wansi. Ate kino kituyambye nti tetulina nnyo bantu bamanyi bumadde mulaba tukazimbidde ku muntu wa wansi. Enkola ya Seninde agamba tugende ku ground era akalu kano abantu abalina amaanyi beba village chairpersons baffe ab'emiruka ab'amagombola twabempawalinze okulaba nti buli kimu bakikola feno tuliwo ng'okusindika obusindisi emmotoka naye nga buli kimu bali kikola. So nze njagala okwebaza mukama waffe Honorable Seninde bamutuma ye Apoloti erinnya ya Apoloti. Yesterday, things have not been good for us. As I speak, all my agents have been arrested, so I don't have any agent. And the person who came to train also has been arrested. I'm just asking that something be done at the moment, because tomorrow I might not have any agent at the polling station. Set up a team up to the parish level of the Electoral Commission. We have teams which have been working with the Electoral Commission. I am of the view that if we want this process to continue the way it has been, let not even the police or security forces not have a right to interfere until they have been requested by the law. Bribery is one of the grounds upon which your victory
or the victory of a candidate can be overturned if it is proved to the satisfaction of court that there was a bribery of voters. The law does not say it must be proved that the bribery is the one which led to the victory. No, as long as it is proved. Just one instance of bribery. Courts have cancelled the result because of bribery. And how much? 10,000 shillings, 50,000 shillings. You know, so please, bribery, I know I'm told the last day is always tonight. Tekyandibadde kirungi omuntu okugamba nti olw'okubanga waliwo abakuuma ddembe tajja kusobola kukola oba kukola kintu kyalina kukola obuvunaanyizibwa bwe. Nedda ensonga eyo ndowooza tulina gitunulira mu kifaananyi ekinene. Tosobola kutegeka kulonda nga tewaliwo nteekateeka ya bya mirembe, kuuma mirembe. Tutambuza ebyokulonda tubiyisa mu nguudo mu byalo ne tuzitwala ewala tubikomyawo. Polling stations zikuumibwa nga mumanyi wabeerawo abakuuma ddembe abatalina na mmundu